Nze Kapiteni YN Mate nayingira amagye 1985 nenvaamu 2024 nenfuna sente zange za retirement nengenda nengula ekibanja ekya family ekya muzeeyi Erukanani Kasenge Kijambo Busembi Village Busembi Parish Kalangaro Sub County Mityana District. Ekibanja ekyo nakigula miliyoni 40. Ninga ekibanja ekyo nakisasulira nasoka ningenda kugombolola abekika abali bayinamu engayana era abagombolora ne bangamba kuli ebyataka gombolola nangamba ndigenda osasule ekitaka terina buzibu nensasula sente namala enaku 3 abekika ne bankubira essimu ne bangamba waliwo muganda waabwe gwe bagabira ku ttaka naye aze n'ajjamu embaanyi kati bwe yazijjamu ne bambita nenzijja ne bamba advise ngule sengenge ngene muteekemu nengenda nengula sengenge bwe nagenda okugula sengenge ne muteekayo nali ngenda kutandisa okusiba muganda waabwe najja bwe yajja ne mubuuza ate gwe gugwani nangamba kino ekibanja kyoliko kyange tata yakinguza ninga tata we yakikuguza nti kati muganda onagamba tusibe sengenge ningamba nedda ono baba muguza sisanide kusiba mu sengenge katugende wache Emmanuel Siwano tukutumalize ensonga oli natambula nagenda we yali agenda muganda onamugamba togenda ne bagawo okulwana kati nze nengamba temulwana yita abaganda abano bajje baganda be ne bajja bwe yagaba baganda be nadduka bwe yadduka ne mugamba todduka jangu tumalize ensonga nadduka bwe yadduka nengende wache Emmanuel Siwano nendipotinga ndi kibanja kibanguza kiriko engayana njagala ontwaleyo ewuwe tugende tulabe ensonga ezo ne tugende ewuwe ne Emmanuel Siwano bwe twatukayo nagamba tate we yamuguza miliyoni obukadde 5 yamuwa miliyoni 5 era tata we namuguza ne mubuuza baganda bo baliwo nagamba nedda ne mubuuza tata wo be yafa na baganda bo bakitegeera mu lumbe ndi tata wo yakuguza ndi yali nsonga yange ne tata kati ne mugamba nyamba tugende kugombolola ne baganda bo bonna banzirize sente zange ddala bo bawagula bwe twagenda kugombolola teyajja nagana okujja etugende wajiso gombolola netuula minati nezivaayo omulundi gwokubiri ne batuyita bwe bamawe tuyita nagana okujja nengenda nensiba sengenge bwe nasiba sengenge nagisiba ku Lwokutaano yagenda Lwomukaaga nagijayo abaluganda be ne bankubira essimu ne bagamba sengenge amugjeeyo ne mugamba sengenge amugjeeyo ne mbabuuza sengenge amugjeeyo amututewa ne bangamba sengenge amutute ku poliisi Mutetema bwe nagenda ku poliisi Mutetema nensanga CID ne mubuuza poliisi gundi sengenge bamulese nagamba bamulese ne mugamba nzize kulopa omusango kubanga ekibanja nakiguze ono CID poliisi Mutetema yangoba bwe yangoba nenzira kugombolola ne mbagamba mwe mwangamba ngule ekibanja musalawo ki ne bagamba oba kyekyo kooti etuule kooti netuula bwe yamawe okutuula omusango bamuyita omulundi ogwokusooka nagaana ogwokubiri ne bagenda ku kibanja we nagula kooti gye yatuulira yegombolola ne bamuyita ne bamubuuza ogamba taata we yakuguza ekibanja endagaano eriwa endagaano nagijjayo endagaano ng'eyogera bira ate kwatagana na kifo endagaano egamba Kibalangalo Village Busembi Sub County Kalangaro County bano ne beebuuza ne bagamba ebyo bitundu tebiri mu Mityana District eno endagaano ya bulimba kumanda okomewo kugombolola tumalirize ensonga emisango gigenda kugwera kugombolola teyajja kooti nesalawo ngende nkozesa ekibanja kyange bwe yamala okusalawo ngende nkozesa ekibanja
nengenda noonya abakozi nembateeka mu kibanja batandika okusaawa kubanga ekibanja kyali kikuze nga mumanye zikuzeemu ensiko. Bwe yabasangayo n'abagoba, bwe yabagoba nengwata empapula nenzitwala ku division, waliwo akulira amataka ku division headquarter ya first division. Nagamba empapula zino zikwate ozitwalire luguudo akola ku byamataka ku polisi kunywa, nembitwalayo. Bwe nabitusaayo nagamba okomewo ku Lwokutaano. Bwe naddayo ku Lwokutaano luguudo nemukubira amasimu nemugamba ntuuse, nga njagala mutegeeza ntuuse. Yagaana okwata essimu, obusungu ne bunkwata nengenda mu nnimiro. Bwe nagenda mu nnimiro, bwe natuukayo nakuba essimu nabuuza muli luddawa, nemugamba ndiwa tuli mu nnimiro. Luguudo nagamba ojje ku Mande waba omusango. Bwe natuukayo ku Mande nasanga n'oli atuuseeyo Mukuye James ng'atuuse ku poliisi atudde bweru. Ne batuyita mu ofiisi, bamba batuyita mu ofiisi. Luguudo yambuuza, nambuuza nti okyali mu magye? Konze mu magye navaamu. Nambuuza emirundi 3 nga mbuuza okyali mu magye? Namugamba mu magye navaamu nawummula, nawummudde omwaka oguyise. Naye sente zange zenfunye zenguzeemu ki? Zenguzeemu ekibanja. Nangamba nze ndi officer of police. Wati bwe yanziramu nayita oli namugamba sebo, ekibanja kyo genda okikolereko, genda onoge mwanyi, tujja kumala kuno, tujja kulaba. Bw'omala okunoga omwanyi tujja kulaba. Mba nkyali awo nga baganda be bankubira essimu ndi Mukuye atandise okuyuwa amatafaali asimye n'ekubo asimye toilet mu kubo lyo lye twakuwa erya futi 10. Kati nenziruka mu state house Nakasero nembandikira president ngamba ntaasa kibanja kyange bakitwala. Ne bangamba namala muwandikira namala wiiki emu, namala okumala wiiki emu ne bambita. Ne bawandika ebbaluwa, bambe ebbaluwa 5. Emu ngitwalire DPC, emu ngitwalire RDC, emu ngitwalire chairman LC1, emu ngitwalire chairman Mukuye mwenyini, emu ngitwalire chairman LC3. Ono yasala omusango nembitwala. Namala bitwalayo nga bigamba nze ne Mukuye tulipotinge mu state house tugende tutule ku meeza. Mukuye teyajja, yagaana okujja ne bambita nenzirayo. Ne baddamu ne bawandika ebbaluwa endala ne bagamba zitwale oyite Mukuye ne family gye. Family ya Mukuye nejja. Bwe yajja Mukuye teyajja. Ne tukola ki? Ne tuddayo. Bwe twamala okuddayo ne baddamu ne batuma oluvannyuma lwa wiiki emu ne baddamu ne bambita ne bagamba ngendeyo mu state house. Ne bamba ebbaluwa ne bagamba Mukuye agenda kujja. Bamaze omuwa transport. Mukuye agenda kujja nzije tusingane ne Mukuye. Mukuye ne bamubuuza ofunye transport, nagamba transport amufunye. Ne bamugamba jangu ku Lwokubiri. Mukuye teyajja. Ne bantuma ngenzire kugombolola ngenenzijeyo ebbaluwa koli chairman wa kooti yasala omusango. Ndi ddala omusango ogwo gwe yasala gwova mu kooti ye. Ne bagenda bajimba nenjireeta, bwe namala wegireeta ne bagamba agenda. Wayitawo wiiki 2 ne bambita ne bagamba jangu okime ebbaluwa. Ne ntwala ebbaluwa ne ngitwalira RDC ngegamba ansetolinze mu kibanja. Endala ya DPC, endala ya Mukuye, endala ya chairman LC1, endala ya chairman ono yasala omusango. Ne ntwala ebbaluwa zonna ne nzitwalayo. Namala zitusaayo wayitawo wiiki emu RDC nenzira mu office ya RDC nambereza ebbaluwa ngende nkunganya abantu bonna, chairman LC3, chairman LC3 court, chairman w'ettaka Mukuye James yali alemedde mu ttaka, ne chairman LC2 mbaleete ne Giso mbaleete balabe bye bagenda okuzaako. Abalala tebajja, Mukuye yajja ne family yajja. Kyokka kyanewunyisa RDC n'agamba nambuza ennimiro gwe bagirima, ono asooka agenda akolere ku ttaka lye anoge emwanyi eziriko.
tujja kulaba mu maaso. Ebiseera byatuuka RDC ate nandojinga nagamba tugenda kuwandika ebbaluwa egenda okuŋŋanya famire ono akomboleninga ndi baliyo bye babagabira ku kibanja tata babagabira kati tugenda kuŋŋanya famire ekigundi ekibiina kigendeyo gurupu egendeyo era gendera beddala oba ono ddala byayogera bituufu kati mwegabere nga n'ogwe mwanyi nenzikiriza nagenda okuddayo ne bandojinga nenkola ki oba nsooka ensakkinga erinnya lye kati nenkola ki nineebuuza ate omuntu gwe bantumyeko ate kati ate lufuse lutalo baŋambye anteeke mu ttaka kyokka ali ettaka aliwadde oli gwe bagambye alijjeko alimbereza omusango gwamusinga kooti emusinze yegombolola emusinze y'okukyalo ne Seth naye omusango gumusinze ate gwe badize ettaka nensigala nga neewuunya kati olwaleero nzize kwekubira omulanga wa Minisita Mayanja akulira ebyamataka mu bya State House anyambe munyambe esente zinali nina zezo zokka sente zagwawo ate yettaka lye nali nsubira ningenda kuzimbako enyumba nteekako famire olwaleero sina wenteka famire kyokka omusajja yanteekako embago RDC yanteekako embago teri kulinnyayo namugamba nze nzikiriza nze ngende nja kwekolera security mmanyi okulwana bwe kuba kulwana nja kulwana kubanga sente zange naziteekayo nemugamba ebyokulwana byo tonyumiza ebirala oyinza okunyumiza nemugamba nze saasoma naye okulwana manyi nzikiriza ngende mu nnimiro kubanga baŋŋamba ettaka ontekemu tibagamba gwosalewo kooti yakkiriza mbere mu ttaka eyegombolola neya State nekkiriza gwali wakumba security nga si gwolina okugaba ettaka nzikiriza nze ngenda naŋŋamba tolinyayo togendayo kati nze okuba omulanga Minisita Mayanja akulira ebyettaka mu State anyambe kubanga sina wakubeera enagula lyaliko lyali lya hika 4 hika 2 kitundu zaliko mwanyi hika emu kwaliko kalituusi nga mukulu era oyo mukuye yaja namutema ningenda ku polisi nendoopa banange ettaka lyenagula kalituusi bamutemye teri kibanzirako era y'oluguudo akulira ebyamataka ku polisi yeyamanya ensonga ezo naye ku polisi yekunywa abala tebabitegeera bettaka bokka be babimanya abettaka bokka be babitegeera naye nga mukuye mugundi luguudo yateeka amaanyi okufuusinga gundi neebuzanga omusajja amaanyi agajjawa naye nga gajjawa luguudo ebyettaka osi owalandi ow'Emityana osi walandi ow'Emityana luguudo era yanemesa okubeera mu ttaka nga supportinga ono nga wono ettaka ne pulaani y'okuzimba ennyumba pulaani y'okusima toilet yonna y'okutema kalituusi yali pulaani ya luguudo gavumenti enyambe entaasi kubanga ku myaka 4 gye nkoledde amagye ezo sente zendaba zenkoledde zenfunye ate kyokka bagala zitwala nga ndaba nsaba gavumenti entaasi